Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Kukwan tugenda kulawonye for starters. Batusomesa nti tukole nnyo kulw'ebiseera ebirungi eby'omaaso. They taught us to work hard for a better future. Era batugamba nti education was the key to success. Okuyigirizibwa kyekyali ekisumuluzo ky'okubeera obulungi. Wabula kye batatugamba kyali kimu nti generational progress is a lie in a broken system. Nti okuba obulungi okwensibo okutambula emirembe n'emirembe mu family ez'enjawulo bubeera bulimba bwereere mu system ngeri broken. Omanyi lwaki kiri bwe kiti? Mu ggwanga lyattu Uganda buli generation eri meant kutandikira ku zero. Bino bye njogera naawe birabako. Bazadde bo balwanyisa obwavu oba oli awo wamu n'abange. Tuli mu kulwanyisa bwavu mu kaseera kano. Kye njagala okukakasa ng'atege mazima ameereere nga system tekyuse n'abaana bo bagenda kulwanyisa obwavu. Omanyi lwaki kiri bwe kityo? Eno system teri broken by accident. The system is not broken by accident. System si mmenyefu mu butanwa. The system is broken by design and by creation. Eno system mmenyefu kubanga kye yatondebwa okukola ate kye badesigninga okukola kuzzaayo generations and generations ku zero. Byenjogedde byali bitandise okuhitinga hard. Kati ngenda kusaba tuula wano tubimenye. Your children will start from where you started, not from where you've stopped. Ezzadde lyo n'ezzadde ly'ezzadde lyo lijja kuddayo litandikire waliwo watandikira nga weezimba saawa wogenda okukoma. Kankuwe pointi zange eziwera. Broken systems bleed broken dreams. System emmenyefu ziriikiriza birooto byokka bimenyefu. Nti no matter how hard you work, ne bw'onookola kyenkana ki mu system eri designed okubenefitingako abatono. Efforts zo tezisobola kuzimba bulamu bulungi bwa nsibo bulastinga mirembe na mirembe kubanga success yo egenda kubeera temporary, egenda kubeera mu ngalo zaabo ab'amaanyi, tegenda kubeera generational, tegenda kusikirwa zadde lyo n'ezzadde ly'abaana bo. Lwansonga tuyina ba strong men versus weak institutions. Kankuwe ensonga endala. The cycle of starting over enneekulunga oba omwetololo ogw'okuddayo okutandikira wali wetubeera twatandikira. Buli generation baagibisetinga kustartingira ku zero. Lwaki kiri bwe kiti? Enguzi erya buli musingi ogw'enkulaakulana ey'abannansi ekikola etya? Ebintu omusolo omutonotono bannansi gwe bawa bye gwandibadde gukola okubataasa okuddamu okusasulira ebintu bye bimu. System bw'efuna kyonna kyefunye mu bantu erya kirye terina we bayambira, terina we bataasiza. Tunuulira health care yaffe, ebyobulamu otunuulire n'ebyenjigiriza yaffe. Nti tusiga kingi nnyo mu byobulamu ne tusiga kingi nnyo mu byobuyigirize. In the end nga tetulina assurance nti bwe tuteeka ssente wagenda kuvaayo yadde akatono. Ekyokusatu, poverty becomes inherited, not wealth. Obwavu kifuuka ekyobusika so obugagga. Mu system eri corrupt, obwavu bubeera passed down like a family name. Obwavu babusindika ku generation egenda okuddako nga gy'obeera batuuma mwana linnya. Mu kifo ky'okuwa generation eddako obulamu obulungi obugagga obw'ensibo, abazadde bapassinga down struggles zaabwe, bakolako kye basobodde bambi, ate nga nabo tusobola kubanenya kuba system kye yazimbibwa okubakola. Lwaki? Opportunities ziri mu ngalo zaabo abatono abalina be bamanyi n'ab'amaanyi abaliwo olunaku olwaleero. Point endala bagiyita education without transformation, nga system kye maintaining. Wakati nga abaana basoma nnyo era nga tusoma, wakati mu economy eri rigid, okusoma ate kati gakyali madaala wabula kufuuse illusion. Lwaki? Anti degree zifuuse decoration, si opportunity. Obudde buno obuyigirize bwo tebutegeeza opportunity.
tebulina we bugattira kubanga tuli mu system nga yo surname yamanyi okusinga CV. Kankwe point endala, talent suffocates under corruption. Nti ekitone oba ebitone bifiira wansi wa system eri broken. Mind ezikyasinza okubeera bright zifa nga zigezaako nnyo okusurvivinga mu system eri broken. Lwansonga loyalty to power ebeera y'amaanyi than merit. Nti abasobola okuyimbira n'okukubira endere abo abalina ebifo eby'amaanyi oba bali mu maanyi babeera ba mugaso nnyo mu system eri broken than abantu abalina obumanyirivu n'obusobozi okukyusa n'okukola ebintu mu ggwanga lyattu. Nations bleed their best brains while mediocrity rules. Nti amawanga mangi nga mwotadde eryange mwefe erye Uganda likaza oba linyunyunta omusaayi mu bwongo bw'abo abakyasinza okubeera abageze ennyo wakati nga bakimbuyege bagenda mu bifo eby'amaanyi. No wonder e Uganda wetuyina ba advisor nga bakimbuyege nnyo. Omanyi lwaki tubayina? Lwansonga system efevalinga abo abali royal saaba balina obusobozi. Hope becomes a tool of oppression. Essuubi lifuuka ekyokulwanyisa ate ekyokunyigiriza kubanga system etunda ssuubi tetunda bikolwa. Ebisuubizo wakati mu biseera ebyokulonda bye bikyasinza okukuumira abantu baffe mu kuloota mu kifo ky'okudimandinga enkyukakyuka mu bitundu ebyenjawulo. Fear replaces freedom. Generation kati obudde buno eriwo webaza omukulembeze waffe alyoka najja ebadde yazimbibwa kutya ng'etya okwogera amazima ng'etya n'okusaba enkyukakyuka kubanga system ebadde esurvivingira nnyo ku fear ne silence ey'abannansi. No wonder lwaki buli agezaako okubuusa abantu bamuteekako amaanyi mangi. Hard work without justice is slavery. Wano wulirizawo nnyo okulafuuba nakwo ennyo n'okkola ennyo mu system omutali bwenkanya enjawulo zero n'obuddu. When law favors thieves, singa amateeka mu ggwanga beera gafevalinga abo ababbi and punishes the poor ne gabonereza abo abaavu, hard work will never ever protect you. Okkola ennyo n'okuba nti oli successful in any way tekugenda kukutaasa oba kukukuuma. Omanyi lwaki? One regime decision can wipe out decades of your efforts. Decision emu eya regime esobola okusaanyaawo n'okuzikiriza amaanyi g'amangi g'okoledde emyaka n'emyaka. The best example be bantu baffe abaali successful abaali bafunyemu kasente mu katale akali ku mwala ennakivubo. Kiki ekyabatuukako? Lengera abantu b'e Lusanja abaali bakoze akasente kaabwe. Kiki ekyabatuukako? Omuntu omwo omunene asobola okuzikiriza efforts zo zonna amaanyi go gonna g'okoleredde over and over again mu system eri broken. Dependency chains progress. Okutandika okubeerawo ku lw'abalala ate kwe kukyasinza okuziba n'okuzibiikirira progress. Bannansi batandika okudependinga ku aid ku kubawaayo. Bannansi batandika okunoonya ba godfathers mu regime ey'abakulembeze ababbi abanyunyunsi. Bannansi batandika okuziimula n'okuyisaamu amaaso institution kubanga zibeera nnafu. Lwansonga waliwo ab'amaanyi abasinga institution. The best example tunuulira Salim Saleh ne Muhoozi oba olyawo n'abantu Museveni bonna bafevalinga. Kino kittira ddala innovation ne kittira ddala self reliance. Video eggwa bweti. Until we break the system will break us all. Tetugenda kukyusa bakulembeze oba kukyusa face. Tuyina kukyusa system kubanga bwe tutakyusa system tugenda kubanga abaddabiriza era abasiiga ennyumba eri mu kugwa. Real progress starts by dismantling this corrupt tribalism and imperialistic regime. Protest vote is the only answer. Yebyange Wallen.